Osibye otyayo munaffe akaseera kano kennyini kankutuuse ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Omwanjuzi nze Kituusa Muhammad. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinziira kwa lipoota ze tufunye weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero Mubende ngeweza milimitazi 3.9 so nga ate Arua zibadde milimitazi 17.8 wabula Kampala zibadde milimitazi 7.3. Bwe tulaba ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaganga ebinunampewo ebisangibwa eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa beeyongedde okunafuwa. Era ekyo kiviiriddeko empeweevu okunta nga ziva eri ku Sseguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubale ne zikwatagana ezo ezifubutuse eri Mugabira g'e Congo. Era y'ensonga lwaki enkuba ekyatonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era bwe tugendedde ku mpewo enkuba ebadde etonya mu bitundu ebisangibwa ebuvanjuba awamu n'awo mu masekkati era ng'okibudde eri ebugwanjuba. Bwe tulaba ku mbeera budde nga tusobola okuba tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisangibwa ebuvanjuba ku mbalama z'ennyanja Nalubale so nga ate n'eri ebimu ebiva mu Arua nga Okiba Masindi paka eri mu nsozi z'omukabale so nga ate bukiikakkono n'eri mu Kalamojja tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula tusuubira enkuba eno okweyongera ddala okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumu ery'owaggulu ate tusuubira okuba ku diguli za 30 eri mu Kalamojja so nga ate bukiikakkono 29 wabula masekkati Mubende awamu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 27 so nga ate eri mu Kasese 29 wabula mu nsozi omukabale 22. Bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mbuga mu bisangibwa ye Bunaayira tusuubira enkuba okutonya mu kibuga Cape Town awamu n'ebbugumu okuba ku degrees 18 so nga ate eri mu Tokyo omusana okwakanga gukubakubamu ebbugumu okuba ku degrees 23 so nga ate eri mu London atusuubira embeera y'obudde okubeera ey'ekiddedde awamu n'ebbugumu okuba ku degrees 15. Ebisingakaawo genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'okulaba ku lutimbe beera bulungi weeraba.